This is from Pantilla in the day, Omulungi bali kubanga otumbudde ku pije the news anchor ntuusi natembere nga mbatusako ebyenjawulo mu ggwanga lya Uganda musibye omutya olunaku olwaleero kansubire nti muli bulungi. Poliisi ekakasizza okufa kw'omulambuzi munnansi wa America Harrison Evan mu kabenje akaguddewo olunaku lw'eggulo emmotoka mwe yabadde ne banne bwe yalemeredde omugoba waayo ne yebbika mu mugga Monyanga wali eri mu disitulikiti ey'e Congo. Mu mmotoka eno yabaddemu ne banne abalala babiri wabula nga bo Basimatuse omwogezi wa poliisi y'ebidduka Michael Kananula ategeezezza nga batandise okunoonyereza ku kyaviiriddeko akabenje kano. Yembeera mu ggwanga lya Congo eyongedde okwononeka mu bitundu by'e Goma olw'abayeekera ab'akabenje ka M23 okwongera okwefuga ekitundu kino. Okusinziira ku mukutu gwa BBC, abayeekera bawambye TV y'eggwanga erya Congo emanyiddwa nga Radio Television National Congolese giyite RTNC era nga n'enguudo zigenze maaso okuba nga ate zisalibwako nga ziggalwa. Awo nno abantu bangi balabiddwako nga bakwatamu ebyabwe basobola okuba nga ate beetegula ekibabo. We twogerera mu kiro ekyakesezza olunaku olwaleero, pulezidenti w'eggwanga ly'e Kenya William Ruto yabadde ategeezezza nga bw'agenda okuyita pulezidenti w'eggwanga ly'e Rwanda Paul Kagame wamu ne pulezidenti w'eggwanga lya Congo amanyiddwa nga Felix boogere ku kya Congo okuba nga ate erumiriza Rwanda okuvujjirira aba M23. Gye buwungeredde nga bannansi b'eggwanga lya Congo beekyaye era nga bano beeye ku nguudo ez'enjawulo mu kibuga Kinshasa nga bawakanya ekyabayeekera b'akabenje ka M23 okuwamba ekibuga kya Goma era nga wenjogeera bino bo bizinensi zaabwe ezisinga obungi mu kibuga zaagootaanyidde. Wabula nga ate pulezidenti w'eggwanga lino abadde abasuubiza okuba nga ate ayogerako nabo olunaku olwaleero. Tebakomyawo bagenze maaso okuba nga ate basalako ekitebe ky'eggwanga lya Uganda mu ggwanga erya Congo, eky'eggwanga erya Rwanda, France wamu ne Kenya era nga bino bagenze maaso okuba nga ate babiteekera omuliro gattako n'okwonoona ebyo bye basanzeemu nga bagamba nti bano be bamu ku abo abavujjira abayeekera ba M23 ababamazeeko emirembe. So nga ate bo aba Uganda Airlines wenjogeera bagenze maaso okuba nga ate basazaamu ennyonyi zonna ezibadde zibuuka okuva mu ggwanga lya Uganda okwolekera mu ggwanga erya Congo okutuusa nga embeera ezze mu nteeko. Tebakomyawo gavumenti evuddeyo negumya bannayuganda abalaze obweraliikirivu ku bayeekera ba M23 abatigomya abantu mu ggwanga lya Congo nga basuubira nti mu banoonya obubudamu abayinza okuyingirira omwo mu ggwanga lya Uganda. Gavumenti egamba nti ensalosalo za Uganda ne Congo ziri mu mbeera ntebenkevu ddala so nga ate n'eggye ly'eggwanga lyetegese ekimala okuba nga ate lyenganga embeera enzibu yonna esuubirwa okuva e Congo. Bino byogeddwa oba bikakasiddwa omujjaasi wa UPDF amanyiddwa nga Kanudeo Akeke so nga ate era mu ngeri y'emu bannayuganda bawangalira ku nsalosalo za Uganda ne Congo nabo babasabye okubeera obulindaala okwetegereza abantu abali mu kitundu nti singa olaba omuntu ng'obadde tomulabangako ku kitundu genda maaso okuba nga ate weekubira omulanga nga bukyali. Mu ggulika ey'e Congo ng'ambajjeyo ebitongole ebikuumaddembe omuli poliisi, amagye n'abakulu mu bitongole ebikessi nga bali wamu n'abamu ku bakulembeze mu Kampala bakedde kutalaga kibuga okufeffetta abenyigira mu bumenyi bw'amateeka mu bifo ebimu. Wano nno nga wabaddewo akanyoolagano ng'abakuumaddembe bakwata abavubuka abateeberezebwa okuba abamenyi b'amateeka era nga n'ebifuba bibagumye wabula nga gye biggweredde ng'abavubuka abawerako ddala 9 n'okusoba bakwatiddwa. Ababbe abadde batambulira mu mmotoka ekika kya Harrier be batebuse poliisi ne badduka ku Capital Shoppers Ntinda. Kigambibwa nti bano baanyaga mu kifo kyekimu obukadde obwerako ddala 23 n'ebintu ebirala gye buvuddeko bwe bamenya emmotoka ya nnyini Forex Bureau ya Best Rates n'abalala bwe batyo ne bamalamu omusubi. Wabula nga ku mulundi guno we batuuse abantu bano bagenze maaso okuba nga ate batemya ku poliisi ezze mu bunnambiro era nga bano babasuuzizza emmotoka mwe babadde baddukira oluvannyuma lwa poliisi okugikuba emipiira.
Eggwanga lya Amerika lisaze ku buyambi obubadde buweebwa eggwanga lya Uganda nga bayita mu kitongole ekimanyiddwa nga United States Agency for International Development kiyite USAID. Uganda buli mwaka ebadde efuna obuwumbi 600 obwa dola so nga ate bw'ozizza mu ze Uganda zibeera obuwumbi 600 era nga zino zibadde okusingira ddala ziyambako mu health sector. Wabula nga ate bwe twogera Trump yagenze maaso okuba nga ate ayimiriza ensimbi zino okuba nga ate zijja mu ggwanga lya Uganda okumala ennaku 9 nga webeekebejja embalirira y'ensansanya z'ensimbi zino. So nga ate y'omukulembeze w'eggwanga lya Uganda General Yoweri Kaguta Museveni agenze maaso okuba nga ategeeza nga bw'ayagala okuweera abasuubuzi abatunda ebinyeebwa eby'ebikuta mu byuma nga agamba nti bino byebimu ku bireetedde ekirwadde kya kkookolo okuba nga kisaasaanira mu bannayuganda. Okusinziira ku Museveni agamba nti kikyamu okutunda ebinyeebwa nga bisunsuddwa okuggyibwa mu bikuta byabyo ate oluvannyuma ne birekebwawo. Abakozi ku Meat Packers waliri ku Port Bell mu Kampala gye buvuddeko bagenda maaso okuba nga ate beekalakaasa olw'okuba liisakakanja n'entambula y'emirimu obutaba nnungi we bakakkalabiza era nga bano baali baagala omukyala amanyiddwa nga Hadija Nante ave mu office. Wabula oluvannyuma lw'okwekalakaasa kuno bagamba nti bannaabwe abaakulemberamu akeegugungo kano bagenda babuzibwawo omu ku omu nga kati baweredde ddala 16 ekireese obweraliikirivu mu mitima gyabwe abatannaba kukwatibwa. Sokayo ali mu nnaku 4 ab'okubiri bali mu nnaku 3 nga baggaliddwa naye tiwali kintu kyonna kitambula mu kifo kino. Abantu bafunye okutya nti abakulembeze bano bajja bakwata bali ku lisiti babagamba gundi tugenda kukwata gundi tofuluma tokola ky'abantu tusula muno. Abantu basula muno nga batudde tetukyagenda waffe tuli mu bulumi bw'amaanyi. So nga ate bo abalimi b'entangawuzi bavuddeyo bati nabo ne bakiikira gavumenti eri mu buyinza ensingo oluvannyuma lwa bbeeyi y'entangawuzi okukkira ddala. Bano bagamba nti ensawo y'entangawuzi bagitunda nga kakadde wabula nga kati bagitunda emitwalo gya Uganda 4 gyokka, ekintu ekibaleetedde okwekyawa. Kati wanedda nga Museveni tannabeera na ttimaani okimanyi ti wano senga waliwo miliyoni 10 entangawuzi zaali za kakadde. Banna gavumenti amafuzi bwe balwa mu buyinza bafuuka babi. Twatandika ozirima ng'ensawo ya kakadde kati yaana banna ennaku eri mu Uganda wano kyokka ebigendamu byo bisigala bya bbeeyi. Abavubuka balumiriza kampuni etwala abantu ebweru w'eggwanga eya Century Tours and Travel Agency okubafera bagombye ku poliisi ya Old Kampala nga bagamba nti baagala kuyambibwa nabo bafuna obwenkanya. Bano balumiriza nannyini kampuni eno amanyiddwa nga Jorem Kawesi okubajjako ssente zaabwe ezaali wakati wa miliyoni 3.5 mu mwaka gwa 2023 ng'abasuubiza okubatwala Canada ne Dubai kyokka n'atakituukiriza. Kino kiddiridde poliisi okukwata omukulu ono era bano amawulire olubagudde mu matu ne baddukira ku poliisi nga bagamba nti guno gwe mukisa gwokka gwe balina okukozesa okubanga bafuna obwenkanya kuba yali yabeekweka bwadda. Eyaliko minisita w'eggwanga lino amanyiddwa nga Isaac Sanga Musumba era ng'ono y'omu ku abo abawagira togikwatako. Essaawa eno we twogerera yasudde munne mu mbi lwa bbanja lya miliyoni 45. Kigambibwa nti omukulu ono yali alina looni gye yeetaaga wabula ate n'ayita omukulu amanyiddwa nga Elias Kisitu Musoke okuba nga ate amweyimirira era ng'ono ye yateekayo oba ye yasingayo eby'obugagga bye mu bamanerenders basobole okuba nga ate bawola Musumba ensimbi wabula nga wetwogerera Musumba ensimbi zimulemeredde okuba nga ate asasula era nga bamanerenda bwe batyo bawadde salesale bwe bagenda okuba nga ate batundira ebintu by'oyo eyamweyimirira basobole okuba nga ate banunula ensimbi zaabwe. Kino kikuwa kyakuyiga ki? Teweesiganga muntu kutuuka kumweyimirira n'oteekayo ebintu byo. So nga ate agava wali eri ku kasozi enaggulu galaga nti abadde head of news omukulu amanyiddwa nga Dalton Kawesi yagobeddwa abakulu ku NBS bwe batyo ne bamusikiza omukyala amanyiddwa nga Dora Atwonjire.
Wenjogera zo posters zalumye dda era ng'omukulu amanyiddwa nga Nalukola Elias Luyimbaze bw'atyo naye yazze okuba ng'ate yeesimbawo okujjuzaawo omubaka wa Kawempe North omukulu amanyiddwa nga Honorable Muhammad Segirinya we yali. Jjukira nti n'omukulu amanyiddwa nga Alex eyali personal assistant w'omugenzi kaakati yafuuse Muhammad ekifo kye kimu naye kyalimu wabula ng'ate ekyenjawulo kiriwo nti bonna baagala kaadi ya NUP. Kaakati kibuuzo kiri nti ani agenda okuba ng'ate aweebwa kaadi eno. Weewaawo ye mwana mulezi amanyiddwa nga Big Eye yavuddeyo n'atabukira ba social media in-laws n'abagamba nti mpulira nga nkooye comments ze mumpandikira nti nve mu byaki mu byobufuzi nfokasinge ku music. N'agamba nti kye mulina okumanya nti nange ndi part of this country oba okitegeera era kino njagala nkibagambe nti nina eddembe okubanga neenyigira mu byobufuzi kubanga ebyobufuzi bye biditamininga future yaffe. Era n'agamba nti okusinziira nti ndi Munnayuganda kinkakatako okwenyigira mu byobufuzi kama mbaya ni mbaya. Era n'agattako kubagamba nti mu mwaka gwa 2026 okutuukira ddala 2030 mugumu ayagala kujja kwesimbawo abakiikire mu Parliament kubanga ekyo omukulembeze we Robert Kyagulanyi Ssentamu kyabakubiriza okukola okubanga ebintu babyenyigiramu actively and practically oba okitegeera aweereze eggwanga lye kuba ekisooka ali above 18. Ekyokubiri bwe batabeera bo ate baani. Ekyokusatu music just business naye nga ebyobufuzi yo commitment ye okubanga aweereza eggwanga lye. So mu bufunze Big Eye naye ayagala kubanga ate yeesimbawo. Barange nja kubaleeterako lumu list y'abayimbi abakozi b'oku TV radio wamu n'abazannyi b'akatemba oba bakomedian oba ab'emizannyo abasazeewo okubanga ate beegatta mu byobufuzi. Y'omukyala amanyiddwa nga Flavia Namulindwa eyali yakatonnya okuva mu ggwanga ly'United States of America. Bingi ebigenda maaso okubanga ate bimwogerwako naye nga waliwo abakulu babiri abavuddeyo okubanga ate bamuwabula. Asooka ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Ibrake Mukasa oyagenze maaso okubanga ate amutegeeza nti mwannyina ng'omulungi okudda okomyewo kulikayo ebyobufuzi okubyagala naye mu byonna ky'oba okulembeza tokkiriza okukola interview. Kebere TV ki, kebere radio ki, kabere YouTube ki, totula mu kamera zaabwe kola interview kubanga bagenda kukozesa ensobi. Focusinga ku kye kyakulese osigale nga ogenda maaso nekyo. Ate nga yo mukamanyiddwa nga Kasuku yamuwabudde namugamba nti nga bwalindirira okubanga ate yenyiga mu byobufuzi nga bagenda okubanga ate akikwasaganya tasuulirira YouTube channel ye kubanga eyinza okukola nga backup eri nga bikoze ki biganye. Era amusabye asigale nga agikola kati okutuusa kiri bwe kinaatandika okubanga kitokota oba kiyindira ddala. Bwino eyatwalibwa emitala w'amayanja okuba ekyeyo wabula ate ne bitatambula bulungi era nga avuddeyo atotole story ye. Yamanyiddwa nga tulina Omugisha Winnie era nga yali yeesimbyewooko mu Ntunga mu district kakati avuddeyo asaba buyambi. Yali yagira ku kaadi ya NRM. Amanya gange ze Winnie tulina Omugisha Wazara Ntunga mu Murama waliwo MP yandeeteredo bamuyita Benjamin Kamukama Katambula namusasula $5,000,000 nandeeta eno nga ngambye muno ngenda kukola mulimu gwa busomesa olwatuuka eno ne baagala okunzijjako pasipoti yange n'essimu nembi bama kubanga gye bantwala wali abawala Abannayuganda ababonaabona abalinemu overstay kati wennabibama nebankasuka ku street newagira anyamba nanzijawo nekusaawa yakakati ndi Dubai ndi stranded ngezezaako otuukirira offices z'aba government officials naye olw'ensonga nti wenale basinga eddoboozi akozesa position ye tabakkiriza kunnyamba. Njagala kudda e Uganda, njagala kudda mu ggwanga lyange. Buli omu yenna asobola okunyamba n'atuusa eddoboozi lyange mu gavumenti yange. Bannaye alintuukize Mama Janet mama w'eggwanga lwaki mbonaabona tuusa ku kino. Ate ng'omubaka awa member parliament akola amateeka nga yantuusiza ku kino lwaki.
mujja kiwulira mujja kiwulira kubanga tubagamba bulijjo nga buli omu agamba tebimukwatako. Njagala mumanye nti buli munnayuganda yenna agenda kuloza ku mismanagement ne misrule ya Museveni paka nga muvuddemu ne mukola kye mwetaaga okukola. Omukyala amanyiddwa nga Flavia Nabatanzi ng'ono yakulira okukunga mu kibiina kya National Unity Platform ayambalidde omukulu amanyiddwa nga Byabakama akola mu kakiiko k'ebyokulonda olw'okubulankanya nga obululu. Erinnya Flavia Nabatanzi nga nze akulira okukunga kiyite mobilization mu NUP mu region ya Buganda abasinga kye muyita Central Region. Mwami Byabakama sanyuse okulaba kuno mulundi gwa kubiri na nkulaba maaso ku maaso naye ebigambo byoyogera oba nnyonnyola birungi era binyumira ki amatu naye bwe tutuuka ku ground naddala mu by election ebintu byonna by'oyogedde byawukana n'ebyo byokola ku ground wamu ne ttiimu yo yonna. Okugeza akalulu k'Ekayunga by election gye twalimu Ekayunga nze nakulira by election eyo kubanga Kayunga is part of Buganda. Twafuna obuzibu bw'otalabanga. Mugamba mwagala ddembe, tukuume ddembe, tubeere bantu balamu, tukole tutya byonna ne tubikola era ne tukuutira abawagizi baffe nti bannanga akalulu kano tukaagala mukuume ddembe ne bakuprovokinga batya weguma simba layini ekikulu osule ki akalulu kotikinge abantu baffe Kayunga byonna bakola ki babikola. Okumanya mwatuyisa bubi nnyo Kayunga nti nkyajjukira n'eggombolola lye twakolamu twafuna nze nga yali supervisor w'ekitundu ekyo nafuna okwemulugunya ku polling station emu abalonze 10 bagenda okutuuka okujja nga box yajjudde dda. Abaana ne bakuba essimu nti mukyala Nabatanzi mujje wano eno box tugisanze ekoze eki ejjudde. Ne tuvuga emmotoka speed ne tutuukayo twerabireko bwe kityo bwe kya ne tuteekawo embeera sijja kulimba twateekawo embeera abaana bateekawo embeera kubanga obudde bwali bukyali naye nga box ekoze eki ng'ejjudde. Waliwo commissioner oba yali mukozi wa bamuyita Musinguzi oba akyaliyo oba Jonathan something like that. Omwami oyo yajja Misinde okutereeza embeera ne kimusukkako yakukubira essimu because nali awo yakukubira essimu mwami Byabakama wavuga emmotoka nojja waliwo nze n'ebifaananyi nkyabirina mu kujja ne tukunnyonnyola ekyaliwo mwami Byabakama n'ogamba eyo polling station box eyo bakole ki bagijjewo era esazibwemu embeera nedda mu ki mu nteeko tutambuza akalulu zagenda okuwera saawa 12 kitundu nga jara forms za Nakwedde honorable Nakwedde zonna faba NUP tuzikuŋŋaanyiza kubanga twafuba okulaba nga tudeployinga abantu baffe ne tugatta akalulu nga Nakwedde asinze muwonge obululu buyitirivu gwali omutwalo gumu mukakaaga mbijjukira kubanga I was in charge of that place nga tusinze muwonge obululu omutwalo gumu mukakaaga ne tusanyuka ne tutegeka tiimu egenda okuyingira mu Tally Center. Batuuka mu Tally Center returning officer ng'ebintu byasoma tebikwatagana na DR forms. Ekyasinga okututabula n'asoma polling station eyo gye twali tusazizza gye wali osazizzaamu gwe mwennyini wakozesa obuyinza bwo n'osazaamu polling station eyo. Tugenda okulaba ng'ate results ezo bakoze eki nazo bazitaddeko. Mwami Byabakama mbasaba muwulirizenga abalonzi mubawe ekitiibwa muleme kuzannyiranga mu bululu bw'abantu muleme kucyanga bululu kye mwakola e Kayunga temukireeta kawempe wano tuli mu Buganda tugenda kufa nammwe akalulu tukola ki akalulu kano tukaagala kubanga mukimanyi bulungi nti wano tulinawo ki mukole ebyo byonna bye muteekeddwa okukola mu mirembe mugaane kuteekawo mbeera ebiseera ebisinga mwe mukyankalanya ki abalonzi tubalinze kye mwakola e Kayunga tekijja wanene kawempe
Abazadde kambanjulire Ibn Ryan Junior School somero lya Dana Boarding ate nga ly'abawala n'abalenzi liri ku musingi gwa Buyisiraamu wabula nga baaniriza enzikiriza zonna. Balina abasomesa abatendeke abaabangulwa okulera wamu n'okusomesa abaana. Balina school van ezireeta abaana abava ewaka ate nga balina ebisulo ebiyoyofu ebibiyonjo okukamala gattako ne bametron abamanyi okulabirira abaana. Basomesa ebintu eby'enjawulo omuli okuwuga, okusamba omupiira, okusuna ennanga, okusuna gita ate nga n'aba scout tebabeera biddeyo. Bano basangibwa wali e Mayabukomi kilomita 14 okuva ku luguudo lw'e Kampala okudda e Masaka. Ate nga registration agenda mu maaso. Abeetaaze bakubire ku nnamba zaabwe z'essimu 0782 79 49 oba 0704 25 000 oba 0774 25 000 beboka abajja okubangula omwana wo. Bulambalamba mutwale abaana basome ku Ibn Ryan yasiyo mukramanyiddwa nga Bebe Kola avuddeyo n'atulaga watuse ku nnyumba ya Bridget wabula ngono asimi bonna abamukwatirako nabo abasalawo okuba nga tebagenda mu kivulu kye ekyatondeka ekiwatule. Ate nga yo omukyala amanyiddwa nga Gloria Buge avuddeyo bw'atyo n'alangira nti naye aleeta konsati era ng'enegenda kubeera wali eri ku Hamu ennakivubo oba okiwulidde. Omukramanyiddwa nga King Saha ategeezezza abawagizi be nti abatasobola kugenda mu kivulu kino nga mugamba nti Bay ajja kubanga ati abategekerayo ko ekyalayise ekye15 so aliba abagamba di nawa. Omukyala amanyiddwa nga Spice Diana avuddeyo bw'atyo n'agenda maaso kubanga ate yeesambaga ebimugerwako nti munnange bamusimanika era nga mukyala wa Haji namba 3 era mbunikeyo yali Bufalansa nga Kasuku bw'agamba agamba nti ye nekisookera ddala talinnyangako Bufalansa tamanyiyo. Ate nga ye mukyala Bindeeba omubwate yavuddeyo n'akubiriza abaana ab'obuwala okwewala okwagala abasajja abafumbo basobole okuba nga ate bawona ebiyinza okuba nga ate biddirira oba ebiva mu ekyo. Ate teyakomyawo n'agenda maaso okuba nga ate akubiriza abakyala okusirikanga singa ensonga eba emususseeko ddala okwogeranga ebingi by'ayinza okwejjusa eri omwagalwa we era ng'agamba nti ye kimukumidde mu bufumbo kusirika asirika n'amala okukakkana oba okiwulidde. Mwana mulezi amanyiddwa nga Fresh Kid omukyala amanyiddwa nga Nakiwala Kiyingi ensonga ze azitambuza kannabwala ng'era bwe yasuubiza. Omwana ono alina essomero ly'ayagala lye yali yasaba eriri international wabula ng'ate bamututte ku Hana International School. Kaakati ono gy'agamba nti yawulira nga tagenda beera comfortable n'abaana bamu era alaga nti alabika tasiimye naye ba social media in-laws bamugee nti gwe akemanyi obunaku jukira gye wava bega tabana choice guma ogende eyo gye bakututte okakkala byosome oba okiwulidde. Welcome you in the class. Please. Please, part 2. Our number 1. It's not what I want to be studying. Oluvannyuma lw'okukyalirako mama w'omugenzi radio mwana muwala amanyiddwa nga Carol Kasita yavuddeyo n'ategeeza nga maama bye yali ayogerako ebyali ebituufu nti waliwo abaagala okukola ki okumugula era nga Carol Kasita agamba nti okusinziira kye yasanze munnange maama baamuzimbamu mu makkati ne baba nga ate bamwawula ku mutabani we nti wakati awali ennyumba ya maama n'awali amalaalo wakati awo space ebadde eriwo waliwo eyagitwala eyatandise okuba nga ate constructingawo ebizimbe ebibye so nga ate ye omukramanyiddwa nga Bobi Wine agenze maaso okuba nga ate ajjukiza abawagizi be nti tebeerabira ennaku z'omwezi nga 31 Serena Hotel omukramanyiddwa nga IPAS ajja kuba asalako wabula nga ate abantu bangi bagenze maaso okuba nga batabukira aba NUP obutavaayo ku hypinga kivulu kya IPAS n'abagamba banange nze ekivulu kyange si political party concert, it is a party. Okitegeera eno party concert era bwe ntyo nkoowola abawagizi bange bava side zonna buli kibiina ninamu abawagizi so ne ku ensonga eyo nkoowola abawagizi bange bajje ku Serena tunyumirwe tudigide tukole ki tusanyuke. Naye nga ye omukyala amanyiddwa nga Zari yagenze maaso okuba nga ate agumya mukyala munne amanyiddwa nga Anne Idibia. Yes, omukyala ono mwali mu Young Famous and African era nga bingi ebize bibaawo wabula nga ate yali yafumbirwa omusajja amanyiddwa nga Two Face Idibia eyakuyimbira akayimba ka
African queen, you are my African queen, blah blah blah, twala tugende. Munnange omukyalo ono omwami yavuddeyo ku mukutu gwe ogwa Instagram n'awandiika n'agamba nti relationship ye n'omukyalo ono yaweddewo era anoonya ki divorce. Ate oluvannyuma najja n'awandiika n'agamba nti account eri hacked. Ate oluvannyuma n'akola ka video n'agamba nti nze account yange tenagetingako hacked, ndisoba bulungi nze n'omukyalo oyo ebyange naye mye tewakyali. Weewaawo kino kyaleetedde ba social media in-laws okujjayo voice note ey'omukyalo ono emabegako bwe yali akaaba nga kiraga nti obufumbo bwe bubadde nga bwakusika mu ggwanga era obufumbo bulala bwonna wabula nga kati kituuse wekikoze ki wekigaanidde. Omukyala amanyiddwa nga Zabiri the Boss Lady yavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate amuwandiikira n'amugamba nti mukwano ani guma tuli wamu naawe mu kino era nga tusuubira ojja kukola ki ojja kiwangula. Yo, my people, man, nobody hacked my accounts. I'm not talking to you, I want to talk. Understand? I come in peace. I am going to scatter everything. Nobody knows the rest of an angry woman. I will ruin everything. Hello, Inobia family. This is Annie. You don't say that I was with my husband today. Peaceful, nothing happened. My husband told me he had a shoot today. Only for him to pack his things and his stupid cousin Frankie helped him plan it. His family does not love me. They hate me. They've been giving me hell for 10 years. Today, my husband packed his things. He lied to me that he was going to shoot. But my husband is on his way to America. Planned by himself, F.L. Morikbe, and Frankie. All of this behind my back. I don't deserve this. I don't. I know this is not your business. But I can't call any member of his family. I can't even call his manager. He will not take my call. Because he thinks I'm the reason. He thinks I'm in his way. He thinks I'm in his way. So he, FA would never take my call. He just sent it on his way to America without telling me. Without telling me. Without telling me. He's going to seek Pharaoh in America. And his other kids, don't move this car. Pack this car. I'm going right now on Instagram Live. I'm going now. Ngarachi nedda siberekereza muzikiriza embere nga temberekereza tunalabagana mu video yaffe enaddako naye nga ye full figure ke yalazeemu account yabadde ku kitanda waliwo yavuddeyo n'agamba malayika nti ziri mu muzannyo zirudde okuba nga ate zikola ki zimwanula butereevu wenera okuba nga ate mbasibulira mbadde pijja okubaweereza mbebaza okuba abalabi abalungi ate kumira mpeera sigale nga ate abankumidde abanjagalire mubeere bulungi mweraba abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombereddwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bambi twetaaga obwenkanya ku bulwadde bw'ono omukyala Nakangubi full figure. Bambi malayika ekima emyoyo erabika eri mu kkuba eri mu kuzannya eruddewo singa yafudde dda ne buli lwentunula nga nkyamulaba akyalimu wakenyeenya mpulira ekizibu ku mutima. Malayika eyo esaana kuba mu mbuga z'amateeka kuba baagi erabika eri mu muzannyo mungi nnyo omuntu akyaliwo ndaba akyalimu akasambagala. Bambi Katonda yandi tuteereddemukko obwangu kuba twetaaga amazima n'obwenkanya ku kufaakwo. Nakangubi wummula faako tukuwona ekisiraani nagakoma nnyoko